Tukwaniriza kumugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Kyekyokudamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Family,
weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Kale mukubire meyo bugalo bwa yoza tweyanza gode papa tweyanza kayimba abantu abala tudeo tutule honorable councillors katutule. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugabana certificate eri abayizi ababa bakuguza mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Mulungu Diaspora Foundation ngaigatide wamo African Canadian Foundation back to Sako Global Conference mu September. Jangu sisinkana abakugu atoyige nga bwogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, ba nabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, ba nabitone, abayizi, ba namawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. In a global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +167 740 195 oba +146 835 874 oba +147 259 195 oba +256 705 518 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tuswa Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7773 73 59 ne
noti 757 noti 626 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina room eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4 Nina Guest House, a home away from home.